musoma kayiwa agenda okutandika okuvaayo ajje asabire omufu yagamba nti bwe yavaayo naye n'alaba nga mufu n'asooka addayo mu ofiisi kati awo watandikira mpulira mpita naye ng'omuntu alinga omanyi ng'olinga ali emitala weeno nga n'omulala ali mitala wa sayidi eri aw'ennyanja kati eddoboozi eri eriva emitala w'ennyanja eri nga likuyita okuva eno oddeyo kaligamba gwe komawo ne ngamba okay kangende mulafi lyangulabinga bwe kusupidi wewo nenziguka mu ofiisi ngamba gwompise gwe pasa kayiwa gwompise You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Ebyeru byatandika okubeera kungulu ng'omuntu bw'afa ne bagamba afa onaafa situlo. Natandika okulaba ng'oli aido w'omunda nga yeeteeseteese nnyo nga asirise nnyo akagambo nnyo nga kannyo ddala nga kankanankana n'okufa. So waliwo nange owookusatu abalaba obwala buno bwe busooka okwesikamu otwala nga tuva mutwala ensi etudde ku bwengula obugende wala nendaba emisingi gyayo nga mipya tukutukutukutuku biringa gye yakakola kati originals za muggulu. Bw'omalako eno ensi kwe tuli ensi eddako ya kizikiza ekizikiza ekiri real ekiramu nga ggwe. Kati musoma kayiwa agenda okutandika okuvaayo ajje asabire omufu yagamba nti bwe yavaayo naye n'alaba nga mufu n'asooka addayo mu ofiisi kati awo watandikira mpulira mpita naye ng'omuntu alinga omanyi ng'olinga ali emitala weeno nga n'omulala ali mitala wa sayidi eri aw'ennyanja kati eddoboozi eri eriva emitala w'ennyanja eri nga likuyita okuva eno oddeyo kaligamba gwe komawo ne ngamba okay kangende mulafi
lyangulabinga bwe kusupidwewo nenziguka mu office ngamba gwompise gwe Pasakayiwa gwompise. Tuli ku BGPTV era bebatusako obubaka buno Nsubaayita wanje wayogedde ku ebintu ebiri mu ggulu eyo, ebintu byewalabayo ku nnyanja, ebintu bwebityo ebimuli kwegamba waliwo wewayogerako a sea of grace, ennyanja ey'ekisa. ennyanja ey'endabirwamu. Ennyanja ey'endabirwamu. Ngenda mutulese ayida mutulese n'abatuuliriza mudduseemu waliwo wano eggulu yasanga ensi mmekaawo. Ensi mmeka? By the way, bw'ova n'otuukira wa? Ayisiza yasanga ng'aziyitamu buyisi waliwo ezirabika ng'amalungu kati kulina muntu ng'eringa geyenaye naye nga nsi nnamba kati awo wanyuma nnyo oba zirifo kimanyi kati olaba eno ensi we nali nkyalaba ebyo. In fact nalaba ebintu ku nsi kuno ebyentiisa. Eno ensi ejjudde entiisa n'obubi n'ekizikiza n'omusaayi ogukulukuta everywhere. Buli wamu ku lukalo lw'ensi kuno lukulukuta omusaayi ng'emigga. Entiisa nnyingi nnyo ku nsi kuno. Era neebuuza ne ngamba omuntu asobola atya okubeera omulamu even 1 hour. Essaawa emu bweti omuntu okubeera ng'oli mulamu ku nsi eno kitwala amaanyi mangi aga Katonda gw'okubeerawo. Naye ne neewuunya kubanga nalabanga ebintu ne neewuunya ne ngamba naye kakati ate abantu batwala emyaka 15 25 35 kwana nga bakuze ne batuuse egyo emyaka naye nga seriously tebeebaza Katonda lwakubeera balamu naye nga bajjudde ennaku bajjudde ebibuuzo bajjudde okwemulugunya olw'ebintu eby'oku nsi naye ng'ekisinga omuwendo ate tebakitegedde. Okimanyi nti omuntu asobola okukaabira engatto naye nga eyafa tasobola kukaabira ngatto abeera yafa. Kwegamba nga ate okubeera omulamu kyekintu ekisembayo omuwendo mu by'omuwendo byonna. Ne bwe bakuŋŋanya gold w'ensi eno yonna bagambe nti bamuwe omuntu omu abeere mulamu essaawa emu tekisoboka kusasula muwendo gwa ssaawa emu ng'ate olaba gold erina bbeeyi. Okiraba ne bagamba bagende mu America bakuŋŋanye obugagga bw'abakabaka bonna ab'ensi eno n'ab'e Canada aba Egypt wonna awali abagagga bakuŋŋanye obugagga babukuwe ensi yonna efe gweosigalewo bw'omu essaawa emu naye ng'ogyesasulira olaba obugagga bwonna ffenna abali ku nsi ne bye tulina nga tubikulekedde gw'omu tosobola kusasula. Tebuliimu obugagga bwonna obuli mu nsi tebuliimu muwendo gwa kusasula 1 hour omuntu okuba omulamu. Oba kitegeerekeka? Yesu yagamba bw'ati yagamba nti lwaki mweraliikirira bw'oweeraliikirira olowooza osobola okwongerako wadde akatikitiki ku bulamu bwo oli wakufa obanga weeraliikirira osobola okwongerako. N'agamba naye omuntu ali waayo ki okununula obulamu bwe? Tekiriiyo. Kati ono byanyonyola ali mu Bayibuli naye ayinza okumutegeera obulungi ebasoma ku Bayibuli. Twagizeemu nvunula bibya ekigambo kyabadde ngamba kiri wano Matayo 12:36 era mbagamba nti na buli ekigambo ekitaliimu abantu kyeboogera balikiwoleza ku lunaku lw'omusango. Kyeki kyatuganya nti ebigambo byaffe bibiramu bisigalawo forever bya forever. Okay. Yes. Even n'ebirowoozo bya forever. Yes. N'ebirowoozo biramu n'ebikolwa tewali kifa ku muntu. ono yatugamba olowooza kalowoozo wa olukaba ku mizinga lwetuli ate ne kabeera recorded forever.
tutuuka buli muntu kyakola kibeera recorded tutuukawo nnyawo bwe wali ng'ogenda walaba ensi ng'ebintu bikolebwa at the same time wali otunnyonnyola wetubuulirako naye kakati olaba awo we nali mu bbanga mu bwengula nga siyimiridde naye nga ŋŋenda mpola mpola nga bwolaba lifuti egenda empola naye nze sali nali ndaba nga ndi mu bbanga kati nga ŋŋenda mpola mpola naye nkugambye ensi ng'ekulukuta emisaayi ng'emigga wonna entiisa ng'ejjudde wonna ensi eno yonna bwali misana naye nga wonna ekutta ekizikiza ntegeeza universe the all universe si Uganda ne Kenya oba East Africa but universe yonna yakizikiza yonna ekulukuta omusaayi mu ngeri y'emu yonna ekulukuta omusaayi kiringa Katonda bwagamba nti avunaana ensi omusaayi oguyiika so eno ensi it's real ensi ekulukuta olukalu lw'ensi lwonna the all universe lukulukuta omusaayi ng'emigga mu bungi waliwo gambanga mukoka ng'enkuba ekedde but ng'emigga eminene ensi ekulukuta emisaayi yonna universe toyinza gamba nti wano wali safe wano wali bulungi but the whole world yonna tewali safe kakati yonna yakizikiza ensi eyekizikiza kakati nga ŋŋenda mpola mpola nali nsobola okugamba bye nalaba enkomerero z'ensi enfunyiro zaayo n'ebirala nali mu ngeri y'emu nga nsobola okulaba buli nga bwe nkugambye nali ndaba akatonyeza ensi kwe yatandikira Katonda ng'agikola paka wansi ku misingi n'emisingi kwe gyatuula kungulu ku mazzi n'amazzi ago agatuddeko emisingi ng'ate gatudde ku bwengula obwereere nga buno nendaba amaanyi ga Mukama n'ebyewuunyisa n'ebintu ebinene eby'amaanyi ebikulu n'ebyewuunyisa bye yakola ng'ensi temanyi nti weebiri so nga weebiri n'obugagga eby'obugagga obunene ebiri wansi w'ensi wano nga n'ensi teri mugezigezi yabizudde ensi eno erijjudde eby'obugagga wansi nze nowadde mbagobera bakyaliwo ebintawaanya ensi ejjuddeko ekizikiza wonna ekizikiza si darkness oba evil spirits darkness kyekino ekiri mu lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi yali enjerere nga yetabuddetabudde n'ekizikiza nga kiri kungulu ku buziba kyekyo oba kyekino ekyogerako wano mu Isaya 6 kigolokoka yaka kubanga musana gukutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikubiriddeemu kubanga ekizikiza kiririka ku nsi n'ekizikiza ekikutte kiririka ku mawanga kyekino waliwo ekizikiza ekikutte ku nsi kisangike wonna ku universe ensi wano tulaba etangaala naye bw'ovaamu obutangaavu buno obw'ensi bwe mulaba tebuliiwo olaba ekizikiza olaba rio yaayo origino yaayo ensi ekutte ekizikiza wonna yanzikiza so kakati nga mbiraba ebyo nali ndaba buli muntu yenna waali na buli kirowoozo ekimufubutukamu nga nkiwulira ebirowoozo bireekaana by the way there is no thoughts byonna bigambo ekirowoozo kigambo ekigambo kisigala kigambo nekyekirala akaama nakyo kigambo tewali kaama kyokola maaso ga Mukama tewali kyama kubanga byonna bireekana dda same way singa ngamba oli otya blessed oba blessed kati nenkyogerera munda bwokiwulidde ogulu kireekanya dda same way kati nengamba oli otya era kisigala kireekanya dda same way kati akaama ekirowoozo simanyi neki biri luddawo biri muffe bayita we tutudde ku bulimba mu nsi
ebintu byonna bye tusinga bye tulimu bulimba. Omwana w'omuntu atambulira mu buzibe mu bulimba. Ekirala kikankibuuze ku lw'abatuwuliriza maybe ndi wano bakiikirira. Yes. Omusaayi guno gwe walaba ogukulukuta mu nsinga emigga guva ku ntalo z'abapoliticiani, guva ku accidenti, guva ku basaddaaka abasamize, guva ku mbuto ezivaamu. Omusaayi olaba mungi ate ffe tetulina kye tulaba. Exactly. Gwe bw'otunula ku lukalu lw'ensi olaba lukalu, naye bw'ovaamu olaba ensi ya ntiisa. Katugambe ng'eki ekire ky'enkuba ekingi ekibi ekikulukusa ebintu by'oku nsi nga kitonye. Kati omusaayi guli bwa guti, ensi yonna mbisi Lufula ng'amataba. Kakati ne kulyoka kuvaako nga zinnakivuba ezitwala zimayanja ezikulukuta, simanyi zikiyire ezikulukuta, okitegedde, zisezibwa kati mu bunene bwe buto. Olwedde ensi mbisi n'omusaayi, then ne kulyoka ate obukuluku nga mukoko omutonotono ng'enkuba ekya, naye nga waliwo emigga eminene nagyo nga gikulukuta, nga bwe musaayi ogukulukuta wonna ku nsi. There is nowhere is safe, wonna wakulukuta omusaayi. Ensi bwetyo bweti. Bwe kakati nze nakiraba bwenti nti ensi yonna ejjudde ekizikiza, ejjudde entiisa, ejjudde evil, bwe bubi neki n'omusaayi ogukulukuta wonna. Kati ng'ekyokulabirako n'abanyumiriza we bantwala mu ssabo okunsaddaaka. Oli mu kuntwala nze okunsaddaaka baali bamusabye kiweebwayo kyakusasula gwe baamuttira ogwo omusaayi gwayiika. Kati ne bamusaba ekiweebwayo ky'abantu abalala bana abakulu, n'abatwala ne babasaddaaka ogwo omusaayi gwayiika. Ne bamusaba ente ennya n'enduusi ey'amagulu 2 ensava, n'antwalayo ng'ogwo omusaayi gulina okuyiika. Jjukira abaana abana be nasangayo ab'obulenzi abo be baasala emisaayi gye nalabirawo ddala, egyo ogwo omusaayi gwayiika. Kati we bantwala ne batansobola nga bwe bagamba oyo tetumusobola mumufulumye mumugjewo n'empono okunsaddaaka, ne bagamba balipulesinge another nduusi mu kifo kyange. Kitegeeza ye nduusi omwana omulala omuwala gwe batwala yasaddaaka omusaayi gwayiika. So nga ne mukuntwala babasaba fine y'abantu abalala abakulu bana as a fine, abo bateekwa okuba babatwala gwayiika. Kati ekyo kyali kifo kimu lunaku lumu lwe nali mu ssabo lwe baali bantutte. Kati golowooza omusajja oyo omukadde emyaka gyonna gye yawangala ng'ajja ayiwa omusaayi gw'abantu bw'atyo, yayiwa gwenkanawa ogwo simugga. N'omulala n'omulogo omulala nga naye akikola, n'abatemu gwe bagenda batemula, n'abalogo be batta, n'embuto eziggyibwamu, omusaayi mungi. Kyakulabirako kitono kyengezezaako kuwa nti bwe weebuuza nti omusaayi ogukulukuta ku nsi guvaawa, okitegedde. Waliwo entalo ezibaawo ne ziyiwa emisaayi, waliwo obujja n'ettima ebibaawo ne bayiwagana omusaayi, waliwo okuwoolera amawanga, okulwanira amataka, okulwanira abakazi n'abasajja, ekyo gyonna emisaayi giyiika. Ebintu bingi ebibaawo, omusaayi gujjudde wonna. Mukama agulumizibwe. So kakati nga ndabye omusaayi ogwo nga guyiika, nalaba abantu bonna ab'oku nsi, buli muntu waali nga ndi mu bwengula bw'eggulu nga ŋŋenda, buli ekiyitibwa omuntu oba yogera nti buli ekiri ku nsi nga nkiraba. Nalaba empuku abatujju gye beekweka, era neŋŋamba nti kale singa bagamba nze okubanoonya naali babalaze. Gavumenti zibonaabonana abatujju, abalala baasima empuku, babeera mu mpuku, naye nga tewali ayinza kubazuula.
nalaba ebintu ebyewuunyisa ebingi kakati neŋŋamba ensinga ejjudde omusaayi omuntu asobola atya okubeera omulamu mu nsi eno ne tuwangalirako ne tuweza n'emyaka 2 3 4 nga tetumanyi nti obulamu kyekyomuwendo omuntu asobola atya okubeera nalabanga enkiiko okutandikira ku nnene ez'amawanga okutuuka ku b'emikwana 2 ng'enkiiko zituula naye nga zantiisa olabanga we tuli wano nga twogera eby'omunda ebyamazima nga tuli bumu tugamba tuzimbe kampani tugikulaakulanye oba tukole kino naye ng'omu gwe oteesawo otujjawo ffe ababiri oba ffe ababiri munda mu mitima tuteesawo tukujjawo naye nga tumanyi otuwa ebyamazima ebyomunda naffe nga tulaga tukuwa ebyomunda ebyamazima naye nga ensi ejjudde enkwe ejjudde obubi ejjudde ettima ejjudde obunanfuusi n'obukuusa babiri bateesanga tutudde twogera ebyomunda ebyamazima naye nga nteesawe wekinatuuka wekityawo nga nkujjawo ate wesanga nga naawe kyolooza nga naawe wekinatuuka nomala mumutemako kwegamba ensi bwetu ettima obubi entiisa neiba ateesa bwanatta neiba omwana ateesa bwanatta kitaawe kitaawe ateesa bwanatta omwana omukazi ateesa bwanatta bba ateesa bwanatta omukazi naye amugamba I love you so much yegwe naye nga emabega w'ebyo ebigambagamba ng'ateesa bwamugjawo okitegeera obunanfuusi n'obukuusa n'obubi nga bujjudde wonna neŋŋamba ensi eno omuntu asobola atya ogiwangula n'ogiwona n'agiwangaaliramu omusaayi gwe kulukuta obubi bungi lino ebbanga teriri empty ebbanga liri mu emyoyo mu buli shape ate ziri mu levels ne mu grades level kitegeeza nti level nesooka waliwo obwoyo obutandikirawo nga butini nga bwolaba okutandikira ku kenkana akawuka okutuuka ku kenkana ekinyonyi level eddako ziri mu layers ne wabaawo obwenkana obukoko obuto obubwa obuto bupusa obuto obukima obuto obumesa obuto ebisoto obuto leeya eddako ne wabaawo ebyenkana ebisoto ebinene ebinya ebikere epusi obubwa obwakunyuka ebyoya bwonna obwalibwa walabako embwa nga yonna evuddeko olukuku nga ebyoyo bwe bityo nga biri awo ebyembwa layers ku layers paka wootuuka eri nga ku ggulu awali ebisajja ebya fuuti 10 obuwanvu nga bisinga omuti gw'amasannyalaze nga bizimu okutandikira wano omwana omuto ow'emyaka 5 wakoma eyo space teri empty paka kumpi n'eggulu linda omwana ow'emyaka 5 akomawa awo wakoma we wali safe okudda waggulu wonna wajjudde nga olabanga ebyoya we bijjudde ku kapeti okwo there is no space even a small one nga entisa nalaba obwoyo obulinga ebisaanyi obulinga ebikere obulinga ebinya obulinga ebisota obulinga epusi obulinga yogera buli shape paka layer gwe bala layers wonna obwengula buno bwonna bujjudde emyoyo emibi era buno obusookerwako wano layer nga bwezigenda nakitegeera obwo babuyita obwoyo emyoyo eginaawuuka emyoyo eginaawuuka giri tegikulumba lwakuba wakola ebibi jjajjawo yali mubbi waliwo ekikuliko waliwo ekikyamu ku ggwe gikulumba lwakubanga toli mutuukirivu tokuumye butukuvu na butuukirivu ate teweekwese mu kisaayi gwa Yesu ate toli musabi abo bonna abantu abagwa mu eyo kateguli batuulibwako obwoyo buno nalaba entiisa ku nsi ng'omukazi atambula
kano kamutuddeko wano kasaze nako kakutte ekyambe kamusokoola mukutu kucu akala akasudde ekyambe kateeka wano ebyambe ebisala akala kateeka wano nga kafumita kagenda kamusokota kagamba omuntu ng'alina obulumi whatever oba ku mugongo. nsoma bulungi okuwa ekyawandiikibwawo Befeso 6:12 kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'ebubi mu bifo ebyawaggulu. kati wano tubisoma busome asayida yabiraba biringa wakayima newange binganenga n'ebitaliyo naye kati ono ye kati mujulizi bintu bya ddala. So kakati nengamba Mukama ensi eno buno obwoyo omuntu abuwona ati abalala bo batudde ku mitwe nga katudde ne kateeka wano obugulu bwako otambula oli muni akala ne katuula eno ne kateeka wano obugulu akala ne katuula wano ku kibegabega ne kasalirako wano akala ne katuula ng'abantu bajjudde emizimu abantu bajjudde abalala olaba ekisota kyezinga bwe kiti mu bulago ne kijja ne kiteeka wano omumwa gwakyo oba ne kiteeka wano kwegamba sitaani ajoza abantu ku nsi abantu bajjudde emizimu seriously kyantiisa n'olaba omuntu ng'afuluma mu nju ng'ali bulungi n'atuuka mu kkubo ekisota ne kimwezinga oba mu kiwato omuntu ng'afuluma mu nju n'asanga waliwo obuzimu obulinga abalalu bubeera n'ebijambiya ne kamutema pu ne gugweri omuntu ne bagamba yavudde eka nga mulamu afiiridde ku kkubo. Ebintu ebyapeninga oba abadde avuga emmotoka n'agwa ku accident nga kizze ne kimutomera ne kimukolako effujjo n'atomera naye ng'abaliwo tebategera azze avuga bulungi ayingidde bulingiza emmotoka oba ayingidde enyu tewali kibeererawo bwereere. Waliwo emyoyo eginaawuuka egiri ku nsi wano naddala buno obutandikirwako wano bwa mutawaana nnyo. Ensi tutambula nga tulinga abayita mu musenyu wali otambuddeko musenyu oguyika buyeesigye emyoyo obungi. There is no space. Kakati abantu abawona emyoyo gino beba abakuumya obutukuvu abasoma ekigambo kya Katonda ne bakyekuuma ne bakitegeera ne balwana okukikula. Tolimbanga, tobbanga, tottanga, towayirizanga, toyendanga, tokyawanga, osonyiwa bw'otolisonyiwa okwa Katonda kwagala ebibwe ebitongo bye nga byoli emyoyo gino gikumanya gikulaba obeerako magnet eri mu kigambo kya obeerako power kubanga ekigambo kya Katonda power omwoyo omutukuvu is power ate ekigambo kya Katonda muliro kati tebusobola kigumiikiriza naye ate ne bw'oba osoma ekigambo kya Katonda kino n'okitwala nga toli musabi era busobola okwerippa kati byonna bikolera wamu olina okubanga okikola nga bwe nkugambye ng'ate ogasseeko okusaba ate nga buli lw'oba ofuluma weekweka musaayi gwa Yesu mu kamwako nti nfuluma Mukama neekweka musaayi gwa Yesu nyambala omuliro nyambala ekigambo kyange mwoyo omutukuvu tugende ffenna nkulembera nkowola abamalayika kwegambye ebintu by'okwatula nga bikwanguyira. Kati nalaba ng'abo abantu bwe baba batambula obuntu buno bugenda bwesenda bwe buti bwesenda nga bwolaba oba nkigeze ki nga budda bwe buti ne bukola akaguudo yenga nga budda gyava kwegamba bukola bwe buti nga budde eno ne bukola bwe buti nga buggala gy'ova kitegeeza okutambula n'omutuukirivu kiyinza obutakuyamba gwe nga toli kubanga buggulira ye ne budde eno ne busaanika era abali emabega we ne bubasaanikira. So kakati nga neeyongerayo nga ndabye ekyo neŋŋamba Mukama ensi ate oba obuzimu bwo ezo leyazi oba levels z'emizimu zo zampitirirako entiisa n'ennyambala neŋŋamba ne bwe kiba kudda ku nsi sisobola ensi nga nzibu nnyo kakati nendabawo ekintu ekimu kuba nabuuza Mukama ne ku bubi buno obujjudde wonna bwe buti lwaki abantu kwe bali ku nsi nga balamu
nambikkulirawo nendaba ennyanja ejjudde esaanikidde. olaba nga kapeti eno bwesaanikidde mu studio muno, waliwo ekintu ekisaanikidde wonna ku universe, ku lukalu lw'ensi ng'amazzi bwe gajjudde ennyanja. Okirabira ddala nga bw'otunulira Lake Victoria nga real water, but this is not water but it's a grace. Ekisa kino kya ddala kya buliwo, kirabika kya mazima weekiri mu bungi obw'entiisa, so nga ate buli lunaku kiba kipya, buli lunaku kiba kikeera kipya oba nkugambe ntya nga bw'olaba nti muno mulimu amazzi mu kikopo gaba gajjudde, naye nga buli nnaku balinga abayiwa ne bazaamu mapya okuva wekyabaawo. Ekyo kye kisobozesa abantu okubeera abalamu mu nsi ne baweza emyaka 4, ne baweza 8, n'120, n'7, n'3, n'12 n'ogumu. Nakyo kyamagero, even essaawa nakyo kyamagero. Ekisa kijjudde wonna, nga ndaba nti omuntu akukwata n'akugulamiza kungulu ku kisa n'akusalako omutwe, ye n'asigala nga yakitambulirako, ne kimubikka n'omubikka ne batategeera nti ye yakusse. There is much grace here, naye ng'abantu tebamanyi ekisa kino nti kibikka ne ku bubi bw'ababi, ne basigalawo nga baniigiina, naye ne batakyuka, ne bateenenya, ne batalokoka, ne bataleka bubi, ne batategeera nti ekisa kya Katonda kye kibabisseeko, ne balowooza amagezi gaabwe na kufuba kwabwe. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu, oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo, tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu, oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo, tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Tulaba ebitalabika ebyewuunyiseeyo mu biwonvu emigga gano gayanja enjazi n'ebyewalula bye tulaba ebya buli kika. Ate gwe n'obawulira bonna buli omu n'olulimi lwe mu nsi ye neewuunya ekitiibwa kyo n'amaanyi bisukkuluma. N'abayigirizwa wasesemye ekyennyanja eddinaali olina ntame kwankusiiza wasasula we wayitirira. Amaanyi entuuka zirugulumira watonda babala gafa abawanvu gwe watonda ne bano abafuupi n'ababulaka byuto omulungi ne kabalagala eyamyuka watonda n'ensiri za kabinyo enswera n'ebikula bamunyeera ate watukolerayo n'ebirungi gwe gulumizibwa.
Yesu ebuziba gudde mu maaso g'Omukama ganoonya kubeera w'oli ebuziba w'omwoyo wo weewali ekisa kusaba ondage bye simanyanga kusaba ondage ebyamma bye watereka awo natuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja ntwala ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo wo omukwasi w'ebyennyanja bw'aba anakwata ebyennyanja asula akatimba ke eri ebuziba leero nsaba essala neva eri buziba nakwata ku mulagiro abawangula bagenda buziba abo abakwesiga bagenda